Okay, ku Megatron kuli tugamba nti obera ngo subscribing, liking, atobirenga o sharing. Mbuzari Megatron is my name. Ndine Uncle Jim. Uncle Jim obadde otubuzeeko. Mbadde nalwaddemu. Amayama simukuko fuka banna. Sawa bino oba busy. Simuganoonya ssente. I know. Uncle Jim buza ku bantu. Abalabi ba Megatron bannaye mbagala nnyo mulimu tya okusingira ddala abali mu nsi za Buwarabu. Mwebale okukola mwongereemu nnyo mukomewo n'akantu Kampala anyume n'akamwanyi bakomewo n'akamwanyi bave mu bano basaana tusindikirako bave mu bano abadda bazaala wasimanya bakadaama simanya mwoza bakadde bya giri mirimu kuba kunoonya ssente mwe munoonye ssente mwana yagambye nti singa Katonda agamba nti nno abatalina buli ali mu Kampala nga talinamu kakadde tazuukuka ku makya mwana n'agamba tuyinza okufiirwa abantu naye ate lwo bakadama bonna bo baba bagenda kukola ki kulama baba bagenda kudda bazaale eggwanga so nolwekyo nze nnyongera obbagumya ebyo tebibulamu nnyongera obbagumya munoonye baana ba maama munoonye paka okay Uncle Jim tukwanizaako nnyo olunaku olwaleero era nga ansonga nyinza twebera nga twogereko ku nsonga ya Namutoolo ate yabadde kimulamu waffe yabadde ate akyamuta saawa bina muteeka kivulu ku kivulu kati waliwo video gye nalabye nga bazina amazina beekutta omuligo namuga agasigaddeyo gakumbaga olaba kino ekyokuzunga everywhere Namutoolo kati naye yafuuse muyimbi wawanisa ku bawagizi mumpulidde kiri kitya gy'emyaka gye ate obadde oyagala akola atya twali naye kuva kuba nti twali Kololo mwali temukimanyi nti mwali temumanyi ebiseera ebyo naye twali naye mu show y'Kololo kajja kukola bulungi akati ekya Namutoolo minisita waffe owa energy pozi mubeezi mu energy mubeezi kana abana bayogedde ebigambo bino byayogera byalumyale byadda kakali njala nkubuli kukyali muto bakyali n'emyaka gyennyini nanti n'emyaka gyennyini Fiona akyali muto ayina okwagala n'alaga omulenzi we nti amwagalira ki ddala kakati ate ne Kenzo yamala ebbanga ddene mu bulumi obw'obuwuulu oba omuntu okumuddukako ewaka anti yali anoonya ssente Kenzo alina mulimi wa mmwanyi mukubi wa ndongo bivulumeka byotegeka emisana webale nnyo yasulanga anoonya ssente kakati akaseera konna kayiseemu ak'obwomu kakati alina mwana munne balina okwekola ebintu byonna eggwanga lyo bakyalitambula tebannaba batalaga Fiona mumulinde stage ku stage paka nga tumaze kumukola ki paka tunamalira okumwanjula tumutuke tulya mugeme ebyokubiri n'abeerabeerako ewaka. My worry is kakati bino bebagamba mbu ekyarema simanya yali anoonya ssente ne minisita anaamukulanga bw'atyo anti kati ssente zajja sente zajja ate liriso kyamulaba ku nnyonyi takyakola yakubanga bisaawe webale nnyo ssente zajja kakati nasala ku booking z'ebweru kakati lwaba afunye booking yonna tikiti bamuweereza amutegese yenna ne tikiti ya madamu yino okujjirako bagenda bameka musuza yakowa takyaleka mukazi mu nnyumba byetwalaba twabiraba ate oyagala babadde eri gundi wannabbanja wadde oyagala agende yekka omukazi amuleka wano naye mutandika omutawanyi ono wakugendanga naye buno obutaala buno tebutuuke ne buleeta obuze banaafunangamu obutakkaanya ewaka nga neera amugamba bwe buli naye jangu tugende nkulabiseemu obutakkaanya nno ebiseera ebisinga buba butono nnyo ku bantu mu mukwano omupya omukwano omupya obutakkaanya butera nnyo okujja mu myaka egyo myaka 5 7 muli muwangadde mwenna naye gagagiwa nti wali akwata mu n'ensobi Uncle Jim sebo Kenzo mukwano guno ogulabamu okuwangaala nnyo ate Kenzo ye muntu gwe yali ayagala yali ayagala omuntu alinga maama we amukamfatinga obulungi nga nnyina nga ate alina obusaasizi kati jjukira omukyalo ono alina position ey'amaanyi mukulembeze kati asobola okukamfatinga Kenzo nga wakafatinga abantu bakulembera mukulembeze ali mu karakiteri ekikulembeze
kati alina okukulembera obulamu bwa Kenzo. Kenzo yetaaga omuntu amwagala ennyo ng'ate omusaasira nnyo. Kubanga ebirema bye yalingamu ebyokuyomba. Rema yalinga mu byakuyomba. Yalinga mu byakuyomba, ayomba ku makya n'ekiro. Akaseera Kenzo ke yali afunye ak'okubudabudibwa Rema yakakozesa bubi. Yakakozesa bubi. Yabeeranga mu kuvunaana, wabaddewa, lwaki yabeera ne gundi ebyo. Njagala okutegeeza kino. Eddie Kenzo nnyina yamuleka mwana muto. N'akulira nnyo ku streets. Atuusa akadde nga yeetaaga kubeera mu comfort zone, comfortingibwa. Okitegedde? Kaakati ye Rema yajja nga zidde mu bisiroganya eby'abakazi byakunoonya musajja amuwuliriza. Omanyi abakazi percentage esinga teyagala basajja bategeera. Baagala nnyo abasajja abakotesa emitwe abalinga abasiru abo. Abo be basinga okwagala. Ate nga Kenzo yali mu budde bunoonya ssente nga si bw'alina eyo si ye kalakita ye. Era nga si bwe yeetegese okubiyevinga. Ontegedde bulungi? Kaakati olunabeeranga mu kumunenya kino kiri kino. Kyova olaba nti yabaga nti nze njagala omukazi ng'alinga maama ng'asobola omutegeera. Kaakati twamufuna. Era kyogambye mbu Rema yali ayo. Twamufuna. Omuntu n'otuuka okuyimbira munno mbu sirimu yemba oba olinda kwengera. Kati gwayengera baagutwala. Ffe ne mu discussion zino eza Fiona kitwagalamu nnyo linnya Rema. Lwaki? Tetujja kiki ekyo. Ate era kati abawagizi bo bali eri bagamba baleke batijjukane. N'abagizi balina ebigambo. Batijjukana ajja muleka lesewo bambeke nga. Babeere mu ddwaliro lyabwe erya Vakyo, babeere eyo. Ffe ffe bino ebintu bye tulimu. Leero omwana yangamba mbu ssaawa omukulu naye afuna ekifo. Anti mbu takyava president. Omusawo tajja kukifuna. Ate gy'atava. Aba agenze kukolayo ki? Adde mu bintu byabwe ebyobusuubula agenda alabe kirumira basuubule. Naye bino ebyobukulembeze tabisobola. Ebyobukulembeze abyesonyiwe. Kenzo anaddamu tuyiyizanga bwe tuyiyizanga. Ajja kuyiiya Eddie Kenzo omusajja ali very talented. Ajja kuyiiya ennyimba. Ate kati wagala n'okusinga okuyimba ennyo. Kubanga omutima gugenda kuba gumuli waki. Walinga ali ne Rema teyayimba. Kati naye kati Kenzo agenda okukuba ennyimba. Kenzo ze nkubulidde. Ebyo bidongo by'abadalite byajja mu gundi eyo. Malawi biki. Ke kaakati ate ku luno ogera kumuwulira. Ng'alina omuntu amulabirira bw'atyo. Anenya mutolo wanadda bingundi bino okudde eno anaaweereza abantu. Anaagiyisa anaagiku. Ate ofiisi etandika ssaawa mmeka? Ssaawa 2:00 paka 10. Obudde busigadde bwa mulenzi. Fiona akyali muto. Kutambula kuba ndongo yaabwe badde waka bakuza omwana waabwe. Abawagizi ba Rema gwe twali tugamba alinga maama weeyo yennyini. Omukazi yeetaaga mukulembeze. Abakulembeze baba n'obusaasizi bungi. Okitegedde? So ate buli kye tukola abawagizi ba Rema bakijjemukko emimwa. Eno nsonga ndala nnyo. Eno chapter ndala nnyo. Abaana bennalabye oba bagize omanyi bino ebintu by'okugira simba AI. Balina engeri gye baakoze mbonga Rema ayimba oluyimba olukuba Nyamutola nga naye abaana bano baba bafaaki. Ate ffe bulijjo omusajja w'ekirevu tumwogerako. N'olwekyo ebintu bino discussion eno twagala nayo efundikirwe. Eggwe oli dokita ddwaliro lya Vakyo. Tuyina minisita mu kifo mwali ate aweereza mu cabinet agira ki webale nnyo. So n'olwekyo tebaako kye mutugamba wala olaba Kenzo wonna noonya Fiona wali muweka hai kyekyokka ate yazaala mulenzi webale nnyo yateekawo omusika yakikola najja ne bagamba ffe twali nayo kuva Kololo nga mwe temumumanyi wano we yategerekera gundi ne kusira gwe nyini nyira yajjako naye temwamumanya yali takyalimu yali avuddemu gundi yaffe ekolo teyali ya mwaka guwedde wama yali akivuddemu ng'afunye omusajja amuwa emirembe gyabwe kitwagala kyate jjo gitegeera mirembe bagyekaka beekaka okuba n'emirembe naye ffe emirembe olaba Kenzo emirembe alunda mirunde beekaka
bakakembera naye abo ffe twabaleka tukola bintu byaffe ne minisita tulinze eggolola ate ki ekiyinza ogiremesa budde bwebuli embaga y'abagaga tebagitegeka nga y'abaavu si yakusondere preges zigira TikTok eyo era ebyo basalawako affe ne bamutwala era ffe tubeera ne tulaba ku bintu ebitambula bano abaana abagijje mu nnyonyi tewabalabye wano ku elite bwebajja gundi tomuwulidde bwebajja gundi Katikkiro aga ekintu kino kibi nnyo banna essomero eryo somero lya Mohamed Drake Lubega nga lirimu nnyo Abasudani lyomugaga Drake lirimu Akraitao bwebajjaawo wano Trinity wegali awo amasomero g'abagagga eziti bwana kirumira ino somero awo bwebajja naye lirimu Akraitao waggulu awo era awo eri nina mukodomi wange ali awo kumpimpi naye nayibawo somero eryo ja naye kati amasomero ga private kuba Katikkiro watusikidde kyogera kuseka kisusse nze kyenalaba Ministry of Education yalemerera okontrolinga amasomero ga private control si yegiina yeyina okuba nayo kubanga yebawa license eyina okuba nayo naye private school zikola byezaagala weewaawo gye tusomeseza abaana baffe naye zaddamu okukola bezikola ki zo zitandika okusomesa ng'ewola weeks 2 abaana okukola ki ate teyinza kumalayo gundi teyinza kumalayo syllabasi yonna era tamu boolumala ebigezo nga bawummuza abaki kubanga badda mu kubala wawe bafunira nekati ekyennyonyi kirumirawo abantu nga sente kakati kankubuulire era eno Uganda egenda kubuzaabuza nnyo abantu kubanga si kyekyandibadde ekituufu omwana wa sekendule ogenda mu pate ng'agendedde mu nnyonyi amabeere abaana gali bweru ate nakuzembagapise ndaba babeera ku stage ne banyenya obubina n'oga naye abaana abo ni baana b'abaani babagagga ko emmotoka ezabadde wali naye gwe abagagga kati mwasazeewo okuwonoonera ddala bazirina abaana bamazeyo Range Rover e Kampala ne V8 parking yadde temanyi ya parliament parking temanyi ya babaka ba parliament basente bazijjawa owulidde naye kakati onoonya kuwontrola mujjo togenda mukola ki Katikkiro kasanalabye nga kyamunyamire nga olaba Katikkiro yennyambye wano bwetulaga wazibu wano wetulaga eggwanga lyo liri ku bikukujjo wano kubanga gwe omwana wa sekendule okutambulira mu nnyonyi ne girlfriend we in fact ani batandika watya okukola ebintu bya couples ebyo tunoonye ku baana abo baani naye kyenamaze okulaba linki buli omu akyagiina twagala batusongereko nti ono wagundi ono wagundi in fact tunoonye nnyo ow'ennyonyi omusonga n'avaamu omulenzi n'omuwala naggulira ennyonyi nabadde mu mmoroka kira omulenzi wafuluma nga aggulira omuki abaana bakoze couples mu masomero badirector b'amasomero balaba bedi teacher balaba abaana bakola bye baagala kuki kubyala bino ebya senior 6 mwagala tulemesa kusomesa abaana naye nze ngenda kubuulira tugenda kusookera kuwa ennyonyi tumanye ddala mwana waani ogwo musango nina sente zange leko mwana wange ye yagali omunaku nga tolina mu Uganda ebuligi bannange njagala nkubuulire bakwate sente ezo baziweereze ku baana bannaabwe mu byalo abasoma nga tebalina na pads anti kakati kankubuulire abazungu abo bulaba batuwa sente si bagagga naye balina mitima migabi bo kye bakola we baddira chachi ng'eyo nga bafuna bajja baba balina essomero e Kampala baba balina ka ke balina chachi ekuŋŋaanya kutandikira ku ddoola ebi n'ow'ekikumi akiwaayo ne kijja e Uganda ne kiyambako ku baana b'abanako kitegeeza
nti gwe omuzadde watuukiza okupangisiriza ennyonyi yebe kuleeta ku ssomero abalina ate nga baŋŋambye mu distance okuva waabeera paka ku elite mu ddakiika 2 oba otuuse kaakati kye baba bakola kiri bwe kiti essente zo bazikuŋŋaanye ziyambenga ku masomero omujjudde abaana b'abanaku abatalina wadde akagatto mu bigere bakolenga mu charity mu pati zo bazikolenga mu charity basiga omutima omulungi mu ggwanga naye gye njala nkubuulire eggwanga likuzizza abantu obubi kikulaga abayizi kikulaga abakulembeze abenkya abagenda okubeera very corrupt ne bano abaliwo nabo bafube nnyo abaana abo be bakole batya kubanga tugenda kukizuula ng'abaana abo abasinga babakungu mu gavumenti abaana abo bakitabwe ne bannyaabwe bwe tuli mu kulanga okubba ssente z'eggwanga olabe bye bali mu zikolamu ebifo wano byafuuse byansikirano owava omuzadde baagala bateekewo muki teri munauganda asobola kubeera wamugwira kyebaita profit repatriation bwazikwata n'azizibwa tosobola tewali mukyala ye kakati erayiti eriyo omuntu akola mu katala ayinza okusomeseza omwana ku erayiti naye era teri musuubuzi ng'omusolo gw'abaleeze negundi eri mu kujja owulidde ng'akuwa seeri zipangisa ennyonyi tekiriiyo okiwulidde naye Drake Lubega n'essomero lye kubanga baafuna layisinsi oba basomesa baana babaki embeera bwetu bwefaanana embeera bwetu yalabise ku erayiti so that aside bananga wizo ani yakutte wizo akatanga ng'atamidde empale zigwa ng'ali ku fangoni nga byayogera byonna biri awo kiki omanyi ekigambo depression kizibu kyakugwa mu muntu namulabaawo ng'ali ne Farida bambi ng'akaaba mbu ng'agira n'alingizako mu kisenge kya radio obulamu bwonna kati atamiira butamiizi depression gye yafuna y'amaanyi njagala okukutegeeza ate kyobumanya nti wizomaniza omusajja musirise asirikira ebintu biki bwanyiga akuba bukubi bingi so nze sikyalabawo kintu kyamannyo kyetulina kunenya wizomanizo tunenyani bamukutte katambi nabamukutte akatambi kati kiki ekitakwatibwa wano mukwata n'enkoko wali nga zigira ne muzikwata era kubadde balina okukakola ki bamulabye nga state wizo embeera gy'alimu si nnungi kati senga yeefukidde oba neyeekole okira tubadde tubirina abadde live naye wizo okutamira si kwajjo teyekutandisa eggulu nti asobola okwefukira era mu kutamira okwo akwata VAT n'agivuga nayemuka ku Neverland yes mulabye emirundi mingi mpozi lwe yakola mistake yali ava wali wa Magi nakola mistake awo ku Balax n'atomera owa boda ate n'owa boda era okupakuka kwabwe kwe kwamutomeza kakati akaserengeta akava ku Neverland okamanya okutu buli lunaku ayitawo ng'ate atamidde nolwekyo wizomanizo yafuna ekizibu kati ennaku zino omanyi buli kigambo okufa wekyeyoleka mu maaso ge kimukuba ensisi y'amaanyi kiddamu okumujjukiza moment eri yonna kigikomyawo kyeyayitamu nga redi afudde kati jo yabagenzi ne bafiirwa amufule kituufu ddala mukulu we okitegedde naye naamuzayo mu moment eri okuddamu okulowooza omuntu gw'obadde naye okuva ku ki okuva ku maaso wizomanizo talina buzibu teyetaaga rehabu naye simanyi nakumanya wizomanizo yafuna ekintu ekisinga okuba ekizibu kyo kizibu kozi kasa yakola statement alingiza mu kisenge ky'omukundala bidogawo maani ate n'ekisenge alingizamu kyabwerere kubanga bw'oba olaba buli omu yavanga mu kisenge kyamu ne basula mu kisenge kimu basulanga wamu nga oli ali ku kitanda kino oli ali ku kitanda kiri nga bebeerera awo bebalima ebikola byabwe bimuli bya jeefu ebyo biki kale nno okufa kwa radio kwakosa nnyo wizomanizo era olitakulimba nti wizo tasobola kuyimba naye anoonya kyanoonyamu kyakyanonyamu nga takikola ki tekiraba video eno nze yampisizza obyadde teyeetagisa of course bamukwata mumuswaza fena yatukisiza bubi naye bwekintu wano waffe katulwaleero bwe kiba kikwatiddwa kiba kimaze okukola ki
okufuluma kati nze siraba waawo okuswala kubizo bwe kukola ki kozi na komenti ze nalabye alien skin wabale olabisa nenda batenga bavunaana alien nengamba alien ate yaziza musango kyabadde akutte essimu ebyo byafu kati ate olaba bakwatira mu studio mayinja nga yita namukwaya naye nga lujja mu studio amaloboozi gasooka kukola ki kugezesebwa bwe gatyo nakyo ne bakiteekayo akati bizomanizo naye fe ababeera naye tumumanyi bwatyo bwabeera naye musajja mukkaka musajja wa mirembe talina buzibu bonna ddaaga talina shida just nti depression eri yamulemeramu alowooza nnyo munne ekyo kyagaana nammwe abalala mulabanga ekiwizo gamba nti kuva dina naye abeera ali awo ng'ennyimba zabe bazikola ki bazikuba zezisinga amaanyi z'amaanyi nnyo wano okitegedde kati buli kadde ajjukira nnyo moment ezo emujjira mu bwongo buli kadde emujjako era lwe mujjako n'akwata ecupa ye ya nayire kati eyo okitegedde yeyo wizomanizo gwe wakoze eki gwewalabye naye talina buzibu bwonna congratulations zigenda eri mukwano gwo owamwasuze mutya sheeyo okuva eyagivaako yagaana gundi yajja n'agikola awo kalibala yagita n'agiwa nante ekyana ekyo ekinyirire teyakomyewo kalibala yamwokyezza naye bandi taata w'omwana abantu bakyabuuza taata w'omwana batugamba nti omuntu eyali alumiddwako ku musota ne walaba mugwe wakolaki luli yalina omusajja n'amuteeka nnyo mu mawulire ono yali omufere we Dubai baga omwana oyo yali mwavu waawo ne yeeyiya bano ba smart wuzi yali mukozi teyali mwavu yali mukozi bukozi yali mukozi ng'apa kasaawa akasente ke neyeegomba omukyala naye ndowooza n'amulemererwa oluvannyuma omwami yalemererwa kyamulemesa omwana yalimba omukyala byatali mulimba oba dokita yafuna ekyekango nga kyamuzira gundi wali olimba lwa mesaki yali asuubira bbanga yamulimba okuba ate nsimanyi nakumanya yamulimba kuba dokita naye nga musajja yali wa security ng'akwata batuni musajja wa kasaale akwata batuni ye tayagalweko olidde anti teyalirimbye mukyala we yaliyogedde amazima nataleeta kimberembere akiwulidde naye kakati ffenna kongusi tukyazimuwa Farida ate ekyomukisa omulungi omwana yazadde mulenzi kati yafunye agenda okwegatta kumbwa ogoba abaseddekezeewuwe bano ba Bruno K ne ba Bruno K balina okubagobera ddala ewaka tebayinza nakuddamu kulinnyayo akati awo taata w'omwana ajja mutubuulira tujja mumanya olwo yampadde information naye amuleeta ndowooza tunaakomerawo wa ajja kuba waali musajja wavunaanyizibwa waali Farida omwana yamutulaze natatulagaako bugere yebale nnyo akulike osobola otegeera akulike sheena addamu okukola nga bwe yali ekola olaba yokyeza kalibala manyi kalibala yali agyepikira era ono waatakoze ng'agituulamu ate era awo etambula yali etambula abantu anti kakati ennaku zino omuntu wakola omulimu n'agunyikiza ekifo kifuuka kike oyinza ogamba kati oyinza okugamba nti brandi mwasuze mutya ya Farida era buli omu amanyi teri ayogera gondi Farida n'atateekako mwasuze mutya olumu NTV era najja n'akola YouTube channel eyiye nasigala nga hostinga abantu mwasuze mutya zonna n'azifunanga abagikubya ekigo program teddamu kulabikako abagimaze anyway gundi ajja kufuna ekirala ekyokukola finally nga tumaliriza wawulidde statement y'omwana gye yakoze mwana ki ati yabadde birthday ya Chameleone omwana n'akola statement abayimbi wano balina ofukamiriranga Chameleone yes engamba balina bangi balina omufuka abaddewo lwaki bafukamirira babebe kulu ba Bobi Wine lwaki bo bakyogerera ati kakati ekyo ndaba omwana yakoze comment birthday ya Chameleone bebe cool aleta Zuwena cakes naziwani naziwa Chameleone naye ate mbu Chameleone ne ku birthday z'omukulu mbu tagenda Chameleone message egenda
message egera leta tabeerawo physically Chameleone ekikwata ku Bebe Cool no ekikwata ku Bebe Cool kimukwatako era tasobola kubeera wona atakolaki natagenda ku birthday z'omukulu Kibwatule naye emirimu nga bwomanyi emirimu tayinza kubanga yina booking n'olowooza nti ajja kugenda ku birthday ng'atayina okugenda okukolaki okukola okitegera bulungi naye abamufukamirira abawulira nga amavivi gagonda bo bakoleki nemufukamirire kino nasiimye nnyo BBS yamukolera eggulire eryowamu nga emwebaza ngemucelebratinga music we obulamu bwe nenkyagala nnyo nti ekintu ekyo ebiseera ebisinga abantu badde bakikola nnyo ku muntu ng'amaze kukola ki kufa kyekiri basiima ogenze ekyamazima etoofa li dokita lyeyateekako wano mu music industry tewali wamulala agenda diteekako in fact sina tofaali omulongooti gwe yateekawo yabagulira ekkubo ngaekintu kino tukigazizaamu katono ako jim kuba n'abayimbi abasatu ani yasinga okukolerera music industry e Uganda of course barankinga nabo bakimanyi music industry Chameleone yagikolera nnyo kubanga Chameleone yamala okuyimba ennyimba ezali zikwata bannayuganda omubabiro yagattako ennyimba ze yagattako okuyimba mu Luswayiri nakavalinga kyetuyita East Africa ne Congo Luswayiri balukolaki ogyeko olulingala naki ne Luswayiri balutegeera Rwanda Burundi eno Luswayiri balukolaki Sudan Luswayiri baluwulira okitegedde nakavalinga East Africa kati nalowoozesa abantu bonna mu East Africa ti buli munnayuganda muzibu mu kuyimba alinga Chameleone ontegedde bulungi kyekyenjawulo kyokka kyeyaleka ku banne ababiri nti yayimba nakakasa eggwanga Uganda nakakasa n'amawanga ageetoolodde Uganda ne Bebe Cool naye yakikola yayimba nakakasa eggwanga Uganda nakakasa n'amawanga amalala Bobi Wine kintu kimu naye yakikola yayimba nakakasa eggwanga Buganda n'ebitundu ebirala nedda Ano omuntu yakola statement yansa kikoze bulungi kati nga gwe promoter aluddewo kumala ebbanga omwana yakola statement n'agamba nti Bweni yabala mangu n'ava mu industry yali talina kyazzaako industry kwali kumaze okubeera nti kugaana industry yali etandise okuvaamu ebintu by'empalana eby'entalo nga tumaze okugenda ku mulembe guno ogwa social media bw'okola munna akantu kalabi kavaayo mangu bw'oyagala okuyimba ekintu ekifu oba ekivumirira famire ya munno oba ekolaki abantu bayinza okukasalamu ne bakawuliriza emirundi nga 10 ne bakakomentingako ab'enjawulo so kiyinza okuvaako kariya yo okugwa ng'odda wansi kiyinza okuvaako music okuba nga takyatambula bulungi mu matu g'abantu nga luli bwe yali akolaki kubanga lulimba lwa Bobi Wine lwe bayita kataala mulimu ekigambo kye bakubamu layini gye battamu naye singa kyali yakikozesa ku mulembe guno tekyalirabisizza nnyo bulungi luyimba lwe okitegedde ekirala Bobi Wine of course yali alinamu mentality ey'okuyingira ebyobufuzi naye n'omuziki gwennyini we gwali gutuusaawo wennyini yali ayagala nnyo omuziki ogubeeramu okubatolinga ogulimu empalana ate yali agusobola era yali mulungi nnyo Bobi Wine mulungi nnyo mu bintu by'empalana kyova olaba n'okuvuganya gavumenti kimwanguyidde bintu by'okuvuganya ebyo by'okuneneŋŋana mulungi mu byo ekitali ku Chameleone Chameleone amanyi ge gamuli mu ndongo bwanyiga ennyo ng'akku amanyi ga Bebe Cool gali mu kukwanukula oba mu kukuddiza ye tanyigirwa mu ttooke olumu n'asirika n'akuleka n'ofa nakyo okitegedde kati ye exit gye yakola yali egwanidde ebeerewo mu kiseera kubanga era Katonda wattu yali agiteeka nti ejja kubaawo naye nga yo disco bagikolera ebyamagero biki bingi nga bakulembeddwa mukulu Chameleone yali ku toopu kati oborankinga kiba kitya abantu abasatu abo balaba bonna bakolera music industry
naye olwokuba nti ekyakamino kyali kyanjawulo nkulaze bwe yakola music on solo covering East Africa namba kitegedde bulungi naye Bebe Cool wankizo nnyo ti y'omu ku bayimbi abagende Nairobi okunoonya bute bayinza okukyusa music industry ya Uganda. Bebe Cool yali y'omu ku bayimbako Jose Chameleone oyo okufuna obubuda mu Nairobi awo okitegedde bulungi kati bwe tukomawo wano Bebe Cool yakubanya ennyimba z'oluzungu ezatambula okusukako ku Uganda era tukijugirako nti ayinza ateeka okuba y'omu ku luyimba lwa Munnayuganda olwasooka okukulirwako mu nnyonyi oluyimba lwa Everyday lwawulikako ya abantu basobola okuwulirako mu nnyonyi abali batandika okutambula ebiseera ebyo so kimufuulamu owenkizomokko musically okusinga ku Mukulu Kyagulanyi awo Mukulu Kyagulanyi naye n'akola omulimu gwa ttendo okwefaananyirizaako baki banne yasajjawo wamuwulidde waliwo omutera okukola omulimu gwekumu wano analysis mutuwa kwefu ng'abaana bamutwalidde ne bamuwa n'awaadi abaana b'omu kabira awo ate ekyo yakoze mbu n'akookya anti nze njagala kubuulira wano omuntu we batamuleke ku exposinga mind ye oba knowledge ye abantu baagala omuntu abeera ani abeere bo ate nga buli omu ayina endowooza twafunye omukisa emikutu kati mu ggwanga tuyina mingi kyova abo abamu bakoma bukumi kugina emikutu gya YouTube neffe ne batuyita ku mativi agaki ag'enjawulo ne tubeerako naye abo ab'okubeera eyo simanya mu buti simanya mu kabira mulimu bolaba abawa analysis nga banoonya kyakukola kikyakulya babeera eyo gundi yansindikiddeyo ne gundi yansindikidde saagala kunsindikira nze mbeera nkola sente nziina ate okola with the purpose oweereza abantu mpeereza abantu ate ku kamera nzijjako nva ku mulimu nzira ku mulimu that's why tobeera buli wamu sibeera buli wamu obeera kasuku webale nnyo wakyaliwo n'ekizikiza waliwo gye yankubidde omusiraamu sijja mumwogera linnya waliwo omulala yankubidde waliwo next media yankubidde nebaga nti siriiwo tomalaga nze nina ebintu ebirala byenkola jjajja Ichuli bamujjukidde nalabye omuyimbi omu ndowooza Bebe Cool omunene ekintu ekyo bakikoledde Bebe Cool omupiira bagusambye ejjo ku weekend tetusuubira nti abantu abasinga babeera balina babeera bagenze kukola naye ffe ng'abannamawulire ba music promoters mikwano gye manyi Ichuli yalinga musajja mukwano gwange nnyo nga tuwuliziganya buli kawungezi bagenda omukuba nali wano ntudde wano nali nsibula wano ngenze nawaka naye nga mpulira amaanyi matono nindyoka nfuna muliro gw'okuttibwa kwani kwa Ichuli naye Ichuli kyemujjukirako yali musajja ow'omukwano ogwa Namaddala kuba nange bamukuba for example bamukubye leero ejjo nali naye ku station gye nali nkolera nga tunyumerera namugamba ekikana ebino ebintu byoyogera abasajja tebakube ng'olumu oba mukana nga ate nze nina buzibu ki kyekiri kyogamba enjogera mind yange ate ndowooza yange mayina kulaga bifaananyi byonna naye yali musajja ow'omukwano ogwa Namaddala ate yali musajja mugezi nnyo naddala mu bino ebintu byokukola analysis yesimati yali asinga abantu bonna oba ffenna tinze nkera ku makya ngenda ku mirimu gyange kawungezi nembeera mu kutegeka ndongo zange bivulu byange naye isima yamalanga nnyo ebiseera bingi ng'anoonya akola research kuki kyagenda okwogerako musajja yali well educated isima yali wanjawulo aliwanjawulo nnyo so era ffe tukyasaba nnyo Mukama amuwa ejjana gy'ali yonna amuwa ejjana bwetyo tubadde olunaku olwaleero wankujimusibwa abalembe ba Megatro leero nkoze ndi mulwadde munansonyiwa ninamu ssenyiga muyitirivu nnyo n'omusujja naye subire nja kuba bulungi mbagaliriza mwena abali ku mirimu okungitambuza obulungi mwebali na kutulaba mweraba bwentyo mbadde olunaku olwaleero ne Uncle Jim Tex abadde alina ensonga zatulungamyamu tusonga twogedde ku nnyingi oyizeemu ki stress na nnyingi weziri awo ku mukutu gwa Megatron kujja sibeera ng'osubscribinga
likinga atubiringa osharinga Muzere Megatron is my name. Musaba bulungi stories endala nyingi nnyo bw'olaba eno laba n'endala mwiraba.